Code name bampita Kalirugambo Pro Max Simple MC. Gweteekako share. Womala okuteekako share nga bwe nkugambye, kakkana, tuula, wuliriza, obeere n'okumanya. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga Uganda. Azin kankaddemu okawulirize. Ekitongole ekyatujjako internet mu biseera by'okulonda ekya UCC, Uganda Communication Center Commission, kivuddeyo ne kiyisa ekiragiro. Okawulidde? Ekitongole kya UCC kivuddeyo ne kiyisa ekiragiro kye twandiise public notice dated Tuesday ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwa February. Misuse of broadcasters platform to dispute election results. Kana abasinga muyinza obutakategeera nkali mu luzungu naye ngenda kusaba tukakwata mpola mpola, njagala nkunnyonnyola ekigambo ku kigambo osobola okuba ng'omanya wa we tutuuse. Okuva Justice Simon Byabakama akulembera akakiiko ka Electoral Commission lwe yavaayo n'alangirira nti mwami Museveni yawangula akalulu kanene with 72%. Na buli kati bannayuganda okuva ebule n'ebweya bakyagaanya okukkiriziganya n'ebigambo bya mwami Byabakama. Tambuza vidiyo njagala owulirize. Abantu basazeewo okutegeeza bannayuganda ekituufu ekyava mu kalulu. Remember, abasajja baneeno emu ku nsonga lwaki bajjako internet is baali tebaagala bantu babeere nga balangirira results. Njagala owulirize vidiyo eno. Now, abantu baali batandise okukozesa TVs ne radios okutegeeza abantu ekituufu kiki ekyali mu kalulu k'obwa president kw'ossa n'ababaka ba parliament. Bassebo ne bannyabo tubadde tukyali awo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya ne kiyisa an official notice nga kikugira abantu okuddamu okukola ekikolwa ekyo. Notice gye tugenda osoma ku mukutu gwa X bataddeyo public notice. The Uganda Communications Commission reminds broadcasters and the public that only the Uganda Electoral Commission is mandated to declare election results. Jukira baamala dda okudikiralinga omuwanguzi. Kati abantu batandise okukola ebyabwe, abasajja babadde ne baliisa ekiragiro nti ekitongole ky'ebyempuliziganya mu Uganda kijjukiza abantu nti ekitongole ky'ebyokulonda kye kikkirizibwa okulangirira results ezaava mu kulonda. Broadcast platforms must not be used to dispute officially declare results or air unverified claims. Election disputes should be addressed through the courts in line with the law. Abasajja baganye ababaka oba abakulembeze ababadde nga bagenda ku TV ogamba abantu nti bawangula, nti ensonga zino bazitwale mu kkooti tebaddamu zoogerako ku TV. Kino tekibangawo, kitandise kati. Responsible broadcasting safeguard public trust, national unity and democratic integrity. Kati njagala gwe ssebo bannya bandaba ku mutimbagano guno, nkusaba kyali wange buladi wange otambuze vidiyo. Ngenda ekiwandiiko nfunye omukisa nenkifunako kopi, era olukifunyeko kopi neŋŋamba abantu bange abalungi aba empire balina okumanya biki ebiri mu kiwandiiko kino. Ekiwandiiko gwe ssebo bannya batulaba kyekyo. Ngenda kukozesa obudde buno nkikuyitiremu. Kiwandiikiddwa omukulu amanyikibbwa nga Nnyombi Ttembo. Kati njagala owulirize vidiyo kavudde ku nnyanjula. Tugenda kuyita mu kiwandiiko word by word,
saagala muntu yenna yenna akola mistake egenda kugazisawo TV yo egenda kusibisa njagala owulirize ebiragiro ebipya. Ekiwandiiko kikoleddwa olunaku z'omwezi nga 10 olwaleero. Ne bagamba nti misuse of broadcaster platforms to dispute election results. Tusimbudde. Now, agenze maaso n'agamba nti the Uganda Communications Commission (UCC) has observed a concerning trend where unsuccessful candidates in parliament and local government election misuse radios and television platforms to dispute officially declare election results through sensation and unverified claims. Akugamba nti akakiiko k'ebyempuliziganya kakizudde nti waliwo ababaka ba parliament n'aba local government abakozesa radio ne TV okulangirira ebyava mu kalulu, ate nga bino tebikakasiddwa kakiiko ka byakulonda. Bassebo ne bannyabo, akakiiko k'ebyokulonda kateekawo okulonda ne kateekawo ne kye bayita DR forms, kye bayita declaration forms. Zino declaration forms akakiiko k'ebyokulonda ze kasinziirako okulangirira omuwanguzi. Now, ababaka ba parliament ababbiwa, because remember this time round it was quite different. Nti bano abasajja bava mu kye bayita election ne bakola kye bayita selection. Kati gwe okusigaza obuwanguzi bwo gwe wenna omuntu eyali mu kalulu ako wayina okuba ng'olina DR forms, declaration forms. Ze declaration form etegeeza ebbaluwa eyo olupapula lwe bawandiikako nti ono yafunye zino, ono yafunye zino, ono yafunye zino. Twakozesezza obutabo bwabadde 3. Mu butabo twakozesezza obupapula bwabadde 5. Obwayononese bwabadde 3. Kwe bateeka okwo era olumala tuteekako returning officer ayina signinga, polling agent ayina signinga, eyo yebeera DR form yerangirira. Now eyo DR form abakakiiko k'ebyokulonda gye bakozesa nabo okulangirira final results. Now ababaka baafuna DR forms zaabwe, yensonga lwaki DR forms za Bobi Wine baali bazinoonya nti baali bamanyi ajja zikozesa okulabisa. Now ababaka ba NUP mu ttabamiruka gwe baatuddemu ekibiina kyabakkiriza okugenda mu kkooti okwekubira omulanga. But before that bo babadde nga bakozesa TV ne radios okulaga abantu amazima ti DR form yino wano gundi ne gundi nafuna bwesi ne bweziti, because yo DR form terimba. Era akakiiko k'ebyokulonda kikakakatako okubeera DR form gye kaleka ku polling station ey'abakulembeze ababesimbyewo kwosa n'akakiiko k'ebyokulonda gye kayina. Balina okuba nga bamaakinga DR forms zino zonna okudikiralinga wina kye bataakola. Now akakiiko k'ebyempuliziganya kavuddeyo ne kagaana abo bonna abalaga DR forms ku mitimbagano. Tugeze maaso tuyita mu kiwandiiko bassebo ne bannyabo. Ageze n'agamba nti UCC reminds the public and broadcasters that the Electoral Commission is the sole constitutional authority responsible for declaring results in Uganda. Those dissatisfied with the election outcomes must seek redress through the courts by filing petitions within the legally set timeline. Okategedde. Now, bagamba nti akakiiko k'ebyempuliziganya kategeeza ab'ama TV n'ama radio nti akakiiko k'ebyokulonda ke kakkirizibwa mu mateeka okulangirira ebyava mu kulonda. Abo bonna abatakkiriziganya na byava mu kakiiko k'ebyokulonda balina okuba nga bateeka ensonga zaabwe mu kkooti nga bayise mu mitendera emituufu. Ekitegeeza gwe wenna gwe babba akakiiko k'ebyempuliziganya kakutegeeza nti toyina kyakukola, toyina kwekubira mulanga mu kkooti y'abantu, toyina kwekubira mulanga ku TV
oyina kubanga ogenda mu kkooti. Ekkooti ze tumanyi bulungi nnyo gwe ssebo oba nnyaba ndaba nti ekkooti si za bannayuganda. Abasajja baggalidde buli omu. Kino ekiwandiiko nze mbadde sikisuubira. Era nagambye kano akalulu kagenda tuyamba okulaba ebinene n'ebitono. Ebinene n'ebitono. N'agenda amaaso n'agamba nti broadcast media should not serve as alternative venue for litigating election disputes, broadcasting unverified results, parallel tallies, or speculative allegation is unlawful and can lead to public panic, confusion, and loss of trust in democratic institutions. It may also incite unrest and harm Uganda's democratic reputation. Agambye nti okukola ekikolwa kyemukola kino okuvayo nga mutegeeza abantu nti wano nafuna zino bwezi kisobola okuvaamu abantu otandika okubeeramu ekibeera ekyokwekalakaasa n'okutiisatiisa ebyamateeka mu ggwanga Uganda. Now remember, National Unity Platform yavayo n'egamba nti bagenda mu protest vote, bagenda kanoonya, bagenda kalonda, bagenda kakuuma, we bakabba bakabanja, abasajja batandise obanja akalulu. Now okabanja basaze okabanja mu buli mbeera yonna. Kati abasajja bagala kugalira abantu kubanja kalulu because bano abakulembeze bagamba bane look here, nze nawangula akalulu. DR forms zizi nense zirabe. Kati bano abasajja bavudde ne bagamba tokkirizibwa kulaga DR forms ku mikutu. Wobanga owulire ogamba bakubba, genda mu kkooti mukka. Tugenda vayo munnaku ntono nnyo bajja vayo bagambe nammwe abo because ene baluwa agiwandikidde ba broadcaster aba radio ne TVs. Kati bagenda vayo bagambe mu bbanga ttono nnyo bagenda gamba nammwe aba TikTok, aba Facebook, aba YouTube temukkirizibwa. Era batugambe it is only bagenda yeteteka erigamba bakusanga ng'opostinze DR form bagenda kusiba. Trust me, kigenda tukawo tugenda. Katugenze maaso basaba ne banyabo. Omuntu wabanga yawangula ng'alina n'obukakafu gw'otyaki okulaga abantu kasitaba nga DR form gyalaga ntuufu. Kati bano abasajja bagamba nti onoogiraga ejja kuleeta paniki mu bantu. Abantu bayinza okwekalakaasa. Mamanzi tugenze maaso. Agenze maaso n'agamba nti all broadcasters are hereby directed to refrain from airing content that dispute declared election results without verification. This includes prohibiting programs that promote unofficial results or substantiated claims. Strict editorial oversight is required to ensure that all election-related information is verified against the official Electoral Commission sources. UCC will take decisive enforcement actions against any broadcaster violating these laws or guidelines. Media owners, editors, and the general public are urged to use broadcast media responsibly and in a manner that promotes national unity and democracy. Natekako omukono Honorable Owekitiibwa Nyombi Thembo, Executive Director w'akakiiko ka UCC. Abasajja batidde step gye bazzeeko abannayuganda. Remember Katana yagamba nti mu protest vote buli mutendera gwali gulina timeline okujjako ogwakabanje. Kati kino kye bayita okutandika okwetangira n'okweteekateeka kiki ekiddako. Omukulu agambye ensonga lwaki tetwagala mulage bantu declaration forms zino nti kigenda kozinga panic mu bantu. Kyatagadde kugamba nti abantu bajja mmanya amazima bagenda kuviirako ogenda ku nguudo okwekalakasa kye batangira wabula takigambye mu reality. Naye nga paragraph emu wobadde nga ogisomye bulungi gwe ssebo oba nnyaba ndaba kanziremu ngikunoonyeze. Ate eroze eri wala yino paragraph eno gwe ssebo oba nnyaba atulaba ku mukutu
anti bampita simple. Paragraph egambye nti broadcast media should not serve as alternative venue for litigating election disputes, broadcasting unverified results, parallel tallies or speculative allegation is unlawful and can lead to public panic. Nti wonovayo notekayo wali eri DRA form n'ogamba nti bannaye Museveni omwana yamukuba akalulu. Abantu abalonda Bobi Wine bajja tandika ofuna panic bagebe bannaye ekimala omusajja yatubba akalulu. This is one of the reasons as to why nabuli kati akakiiko k'ebyokulonda kaganya oteekayo results z'obwa president ku buli polling station because kijikakatako by now mu ssemateeka okubanga bataddeyo the results nti ku polling station yekulambiro ku church simple walondera Museveni yafunawo buno obululu, Bobi Wine yafunawo buno obululu because bakimanyi kolo lunaku Kyagulanyi yabagaba ne buli omwabere n'essimu ye buli omwa recording bwe baziteekayo kati abantu abawera ebibiri abali ku polling station ne basanga because bagamba omukyala yava n'ategeeza nti ku National Tally Center erubowa weba Bobi ono yafuna 257 Museveni n'afuna 46 bamwongerako 2 bamwongerako 2 nezifuuka 246 kati omuntu yena ina results because abantu bakwata amasimu abantu ba notinga results ndi ku polling station eno wait Bobi Wine yafuna 123 Museveni yafuna 8 kati basanga nga bataddeko 9 obanga Museveni bamwali kyenda mu 8 yafuna 8 kigenda kozinga panic mu bantu kyekyo kibe wala wakategedde ndozo kategedde gwatanda kategeera simanyi kyakukolera ngezezza kusiza amanyi oluzungu batna simanyi luzungu naye banaye ngezezzaako kunnyonnyola ngezezzaako kunnyonnyola nfubye nnyo okulaba nga kunnyonnyolera ebbaluwa y'omukulu oyo kubagega amazima abasajja baava ne batugamba ni Museveni mu Central Buganda Kyagulanyi wasinga amaanyi mu Museveni yafunawo 40%. Almost close to what Bobi Wine got. Mu Bobi Wine yamusinga yafuna 47 Museveni yafuna 40%. Can you imagine? Kati abantu bagamba bannaye era forms muzituwe fetugatega betwalonda because abantu Kampala bagamba twalonda Bobi Wine wano mu Kampala omusajja talina yasinga Bobi Wine tulina osobola kugambira mu Central Buganda Museveni yafuna 40 mu butuufu n'omwana omutakiraba ng'omusajja sikola Musango we bagambye bananze njogera byange kansubire timukawulidde gwakategedde nkusaba tolaba bulabi teweyagaliza weka baako gukasharingira osobola obolyawo okutasa omuntu agenda okukola ensobi UCC gyeganye naye n'abantu babimanyi UCC bagambye bannaye temwogera ku byakalulu mu byesonyiwe egezaako gamba abantu mu byesonyiwe byakalulu bigenda kozinga panic naye bo bannayuganda bagamba protest board kwe tutava era ne bagamba ekyakabanje tekyaliko budde tusobola okukabanja leero enkya mu Gwokutaano n'omwaka ogujja basobola okukabanja ansubire nti olina kyokuttemu mu byenjogedde nyongera okukujjukiza nti gwe wenna eyandyagadde okulaba naffe akanamba kalya wansi tuweereza akamesagi ku WhatsApp twogere tukkiriziganye ate tubeere nga bizinesi eyo tugikuba abantu mu maaso kavidiyo kabadde kawanvumu naye kabadde kali bwaffe ekyokuba akawanvu